Bob Kazola nga wa myaka 40 omutuuze w'endejje Kibutika ku luguudo lw'Entebbe y'omu ku abo abaakwatibwa ebbanga erisoba mu mwezi ogumu emabega nga ne gye buli eno tannalabikako. Eyakulemberamu olukwe lw'okumukwata kigambibwa yeefuula omutamiivu wa ddanga eyeefuula abuliddwa ekkubo n'akyama ewa Kazola. Omusajja omu yasooka n'ayingira ng'omutamiivu kati ye n'ajja nga amufulumya ebweru. Bwe yali amufulumya ebweru n'asangako mmotoka double cabin nenuwa naye abaamutwala baali bambadde uniform ya green. Nuru Nakalema nga ye mukyala wa Kazola ebyokutwala bba byamusanga agenze ggula ddagala lya mwana ow'emyezi 5 bali yali yeerabidde okugula ye n'asalawo okulyenonera era nga n'omwana yali amumulekedde. Nali ku boda nga nkomawo baneiba ne bankubira essimu ne bagamba bawo bamututte n'omwana ne bamumulesa mu nyumba nagenda okomawo ng'omwana wange akaaba ng'ali mu nyumba yekka. Bano beekubidde enduulu ku poliisi ez'enjawulo nga buteerere. Twasooka ne tugenda mu sub police stations naye n'abula ne batusindika ekajjansi ekiro ekyo ne tugenda ekibuye nga taliiyo. Ezivaamu omukulu zangaala kuba enkoko n'ebisolo Kazola byabadde asiiba ng'alunda abeewuwe beeraliikirivu nti bituuse okutondoka biggweewo olw'endabirira etekyabimatiza. Kazola ng'omutadde ku bbali ebusiya bana bagambibwa okuba nga tebalabikako okuli John Kaseera abadde akungira ekibiina kya FDC abalonzi mu kalulu ka LC1 akabindabinda. Ono agambibwa okuba nga yakwatibwa ku lw'omukaaga nga 16 omwezi guno. Abadde ayamba ekibiina kya FDC okukumaakuma abantu n'okubakunga mu kaweefube okulaba nti tulina abakandidate ku buli kyalo mu Busiya district era omulimu ogwo abadde agukola ng'agezaako okutambula. Bannakibiina balowooza nti ono alangibwa nsonga za byabufuzi era bamuteebereza okuba nga abaamukwata baamukunguzza bamuzza Kampala. Ne Frederick Wabwire ow'emyaka 38 nga neekolera jange kyokka ng'agambibwa okuba nga yaliko omusirikale wa UPDF n'agavaamu ye mulala agambibwa okugombebwamu obwala e Busiya nga naye abooluganda bamuwenjezza buyiso naye tannakubwako kyamulubaale. Yava eno ku senta ng'agenda eri mu maka amakulu agenda okuwulira abantu bakuba ssimu bati sande bamukuute ali ku poliisi mu double cabin okusemberayo ne bagezaako okubuuza abapoliisi awo ensonga yennyini balimba baddamu atteefu naafe tetumanyi. Abalala abagambibwa okukwatibwa e Busiya kuliko Peter Onyango okuva mu luka gw'e Masafu ne Wilberforce Pambo okuva ku kyalo Bubwiro nakyo ekisangibwa mu luka gw'e Masafu e Busiya. Poliisi etegeezezza nti abooluganda abakangaza nti tebamanyi bikwata ku bantu baabwe bali mu kwewuddiisa kwennyini. Kusooka kusonga za Busiya twabadde n'abasirikale baffe babadde bana nga bayambadde uniform ne banyonyola aba relatives n'aba suspects tugenda tuze okubakwata ku ssonga bweti ne bweti. Amyuka omwogezi wa poliisi Patrick Onyango ayogedde bano ekibavunaanwa. Okugeezako okuwamba omuntu wali omusango mulala ogeezako kuki okuta omuntu n'okwekobana okuza omusango. ISO ne CMI bakwata abantu nga tebali mu uniform bakwata abantu ne babakuba ne babatucharinga ne batwala mu safe houses. Abantu babatwale mu kooti abantu babanoonyerezeeko babateekeko emisango mu bulambulukufu. Naye waliwo oluusi tufuna obuzibu mu misango egimu nga zino misango kwetaaga okunoonyereza nnyo ate tusobola okumaliriza okunoonyereza okwo mu ssaawa 48. Kati bannamateeka ba Lwakafuuza ne Kampala Advocates bagamba bagenda kutwala minisita w'ebyobutebenkevu mu ggwanga General Eli Tumwine mu mbuga z'amateeka abitebye. So tugenda kutwala Tumwine personally mu kooti atunnyonnyole lwaki ebikolwa bino bikyase nnyo okuva lwe yafuna obuyinza nga minisita wa security. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.